Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye Dabano nekute kujja asimbwe kitane kiba kijji ate nze kijja nkimansi badage gwe omanye ngoye nzo zijjako jasi hojuke nalimba vuga dwe nalaba ekisani mu show nali siba ku byekigo oba kati akantambula wansi mbigere n'ennyo omuliro mu kifo kya kati wantegedde nchafuka ekisani naye nga bannange abatulaba jasi yotandika nga gwa babuuzaako nsiibye mutya nange ndi wano ndi bulungi bosi wange musituze ebintu mukiraba mutya bwe jasi wallahi kambi kujjeko yeah oyinza okuntemera awo omusaala ositula otya ebintu nga ndi wano waliwo abangamba nti nno nkubonyaabonya nembaga abakutwale tebanyega omukyala ali mu America nenga jasi wange engeri gye mubonyaabonya bamutwale mu America kuyisa bubi nkuchunga ne bagenda bampa sharia nesijikuwa eri haji sharia gye yampa notajiwa jasi era nojeyanza banashfoina omutima bwaba yalabanga ne mugamba mutwale okuba na mugamba akutwale tanyeganga nze nali nange simwagala sijja genda togenda mu America omukyala akulumirirwa abeera mu America otuukayo n'akufuukira akayinja mu ngatto leka mukwano nojjukira bosi wo we Uganda mukwano sijja kujja ate tambonyaabonya gwayagala okumbonyaabonya olabika naye ng'abalungi abatulaba programu w'omusomo agala tuyingiddewo tutwala surprise era ng'eyatutumye omujjukira bulungi omwami erinnya gwe yayogedde naye omwami bamuyita Ssekamaanya yes ng'atutuma wa Benita yes omwami yo bambi he's in love negwe abantu balina engeri gye batandise okunfuula ssenga mu bintu bino kuba kati omuntu bwaggashifa gwe like you have this talent of talking to people ne mwetegeera gwe mukazi munno mujja tegeeragana kati mbadde nkusaba ogenda oyogereko ne Benita waliwo omukazi gw'olaba nga buli kimu okikola kale mu busobozi bwo kati omwami ono bambi Ssekamaanya alaba nga buli kimu akikola mu kozi yagaye Ssekamaanya po omwami po Ssekamaanya alaba nga buli kimu akikola mu busobozi bwe alaba nga ayagadde omukyala kati neyebuuza nagashifa ntwali omukazi surprise osanga kale nakyo kigatteko mugamba nti mwagala nene ekirala kunjaga gye njagala mukyala wange nandyagadde nzalireyo akaana yes erinnya likyuke nga tekyamuyita wakanti gwe Ssekamaanya kati ayagala amuyite taata gundi nga naye omukyala tamuyita Benita emmere eyidde kati naye ayagala amuyite maama gundi akyegomba era abaami abakyala nga bazaalidde abaana mubakwate ng'ekyatika kubanga omuntu otuuka n'okyegomba ekintu ekyo kuzaalira kati yebuuza omukyala yagamba omukyala talina buzibu yagambye embwera yali afunyeeko obaawa miscarriage bitagenda bulungi kati oba we yalufuna olwo omwami yeeyisa alina akabeera ke yeeyisaamu omunanyiga anyway omanyi ezimu n'embuto okuva munatusonyiwa ebimu sinsi batuinvolvinze already ebeera stress tebikyali byama yamuteekamukko ka stress ng'alina kyeyamukola kuba ojjukira abantu bamanyi otutuma nga be bali mu nsobi ne tumala otuukayo ne bamala emboozi gye yagambye ate n'olaba ng'ekyuse ate ng'akutumye yali mu nsobi anti naye kyayagala omumanya yagambye ensobi ne bwebayiye tafuddeeyo Benita agimugambe yagambye oba nze mukyamu kala mbuulire wawe nkyamya naye nze ndaba ebyange mbikoze n'agamba njagala mugendeyo eka nga nze ndi ku mulimo kati right now omwami tali waka ali ku mulimo okitegedde bane tutegedde abatulaba kuba bambi ayagala mu muyambeko abali mu comment section mumubuulire wa wakoze eki wakoze ensobi yes alaba afuddeyo eri omukyala naye nga bambi mutusabire nga tugenda okwogerako ne Benita ne maama zino ensonga kuba namugambye tulinayo bafamire tuyogeddeeko nabo nangamba lwe nayogera n'abafamire yangamba lwaki ngenda mulaala asamba ekika kyange simanyi abafamire bajja mukyawa
kati ate bw'oyogerako n'abeewaabwe agamba lwaki buli kimu oyogera nnyo n'abeewaffe kale ne bimusobera amugala n'okwogera n'abeewaabwe ate n'ab'omusajja nabo kati n'agala kati ye bw'ayogeramukko naye talabawo ansa omusajja tagiraba bimuconfuse nze kati n'agamba alaba nnyo ebintu byaffe bino ntuyambye bangi n'agamba osanga kale ne mu ekyo anaafunamu ansa era tetumusuubiza nti ansa oba enaagenda nga bw'ajagala of course omukazi yenna ng'alina ebibye byayagala tetusobola naye maama n'ekintu kino ekyokubanja omuntu omwana omuntu aba n'ensonga ze so alina ensonga ze but omwami kyakakasa nti talina buzibu nga bagamba nti omuntu ono tasobola zaala because ode yamufuna single mother yazaalako dda omwana okay nsuubire muntegedde iwa gye tulaga naye nga twatuuse dda endagiriro omwami atweragiriridde ennyini mpaka wakera wenjogerera ne wakatulengerawo naye nga anti aba hypec bagendedde baleese ebyuma hypec studios kati baleese ziri drone ezibuuka mbire balina zi screen ziva kuno mpaka eri balina amakamera banegwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka ng'oyagala ebifaananyi ebirungi ku mbaga yo kwanjulako ku birthday party ng'oyagala photoshoot weekwate aba Hypex Studios bali Busabala Road awe najja Nankumbi nga ku Cobbins Motel bagenda kukuba ebifaananyi bannange eby'omulembe togenda kwejjusa ate ngera ennamba z'essimu basanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios beboka balina ebyokuddibwamu gwena alina omukolo gw'oteekateeka ng'okyebuuza ba service providers b'oba oteekako ebifaananyi ne video tikinga obafunye babayise Hypex Studios ate nga munnange ng'okyaloza ku Hypex Studios Hosh Fashions and Bridal balina engoye zonna balina gowns balina gomes balina emishanana be bantu b'oyingira jas ku Hosh Fashions ng'ogenda ku mukolo n'ababunaabi kuba mbuze katamba gambi ate ne bali kugaziwa bagenda bateerawo n'ekinaabiro ng'ojja n'onaabirawo yes bali kugaziwa bayindi banayi Hosh Fashions bali kweterezaamu n'okunaaba bagenda kubawonya munaabire wali nga tobonaabona naye nga sipanaawo gira ogenda ng'onaabye bagenda kukwambaza okuva ku ngatto anti bali byonna ng'obipangisizza bakupangisa temuddamu kubonaabona kwewola ngoye ku neighbor akulangire mbw ate simanya wampola ekiteeteeyi kyange ate simanya tambulira bulungi mu ngatto yange ye ng'oyo yasekedde nnyo mu lugoye lwange ku mukolo ye nga yeemooledde mu lugoye lwange mukwano genda ku Hosh Fashions ku busente obutono ennyo ddala bagenda kwambaza olugoye bakutereka engatto bateeko earring bateekeko necklace bakukole ne makeup waliwo gomesi gye waŋŋamba sente ezo ozijjukira yes omugole ayambala egomesi emitwalo 5 ne bamuwasa yes mitwalo 5 era njagala gira biri edduuka byajja kwegamba buli beeyi weeri mukwano ku Hosh Fashions n'engatto zibaawo nsobola okujja n'empangisa engatto n'enjambala osogenda n'emitwalo 5 tulaba nti ebya package byajja Hosh Fashions osogenda n'emitwalo 5 omugole n'oyambala engoye 3 ne metroniwo ku mitwalo 5 engoye z'omugole nzibanga ziweddeyo yes nga tugenda bonaabona so mubeekwate aba Hosh Fashions bali ku 0702562157 bakuteekako wiigi kuviira ddala ku mutwe mpaka ku bigere ate mbagaye bali bakolera n'ekinaabiro nga munaabira wali n'obuwoowo bwe ne bakuteekako n'ogenda ku mukolo nga kyekyo twesangeyo ebulenga ku Hosh Fashions ate nga bwe ntyo nga nsimbula okusanga Benita ewaka omwami Alex Shua yakesse n'akonfaminga nti omukyala gyali naye nga bwe ntyo kambalekera ate obubaka okuva ku Bunga Comfy Homes mu Bunyumirwe come with me we love you so much nsigadde nze nakawombe Shifa Hope ku 0782 1015 69 0702562157 kamweko jasinetegereza oba ekisano tekiŋŋenze biina engeri gye biina speed ogenda olaba kikuli ku mutwe ate kironda wa kitya ate lwaki weefuula nga alina kannondako jasi Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive.
A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Look at me. Ye bannange oli eyakugaana obigula yakomawa. Tutuuse wakiraya nti oleeta ebyo ebibuuzi. Anti mbadde nina okukujjukiza obigule. Mbigudde sibugula nanyiga. Ye Benita. Abeeno. Gyebaliko nnyabo. Kale nnyabo. Namwe mujebale. Kale. Buzibu ki banyabo? Tewali buzibu. Tubadde tuyina kye twebuuzaako. Nga tukwagalako. Tubadde tukwagalamu kati. Nga ndaba munjagala, ndaba ebigunde ebifaananyi. Buzibu ki? Naziza omusango kyekiri. Ate twaba bakwagala. Agambye ndaba munjagala ate ebifaananyi ffe tukwagala. Twaba bakwagala. Tukwagala mukwano. Tukwagala tuli bantu nga vaayo tukugambe. N'ebifaananyi tebirina buzibu wadde n'aka. Tebirina buzibu. Wadde n'akatono. Kala katebe kaakano. Abalina obuzibu bajja ku misana bwe bati nga ffe. Teeka wano. Tutuule wano. Ndabawo kakoma ate oyinza ottongera ewali akasana. Ebizibu byayitirira munnange. Bizibu kyate. Waliyo ebizibu. Tuule wano. Netuulire wano. Nyabo naawe tuula. Ate gwe. Neyanziza. Nange mukanje. Naawe wetuulire wano. Gyebale ku nnyabo. Nawe gyebale. Tubadde tubuuzaako omukyala gwe bayita Benita. Benita. Yenze kennyini nnyabo. Hayi tetubuze. Tutuuse. Oli bulungi? Bulungi nnyabo. Okay. Kaakati mukyala Benita. Tulina ensonga bambi ezituleese. Naye tezikutiisa. Olina byonona? Kale. Okay. Toweeraliikirira? Seeraliikirira. Omutima gukubeere wamu? Kale kangume. Ate gwe okweraliikirira gwe atalina gwe wabbye. Bannange. Tolina gwe ebino ebintu okujja ewange wano nga tebijjangawo okwo. Mbadde ntidde omuntu olina okutya munnange. Mune tuleese surprise. Muleese surprise. Tebakuleeterangako surprise. Tebandeeterangako surprise. Munange twabadde awo omuntu n'atukubira n'agamba tukunoonyeeko. N'atugamba munoonye Benita. Era byebigere bino. Byebigere bino. Ye mukwano. Ng'ani oyo? Yasinziira wa? Omuntu oyo munnange mwagalwawo. Mwagalwa wange? Mweyagala. Tweyagala. Nnyo. Nnyo. Mumbuulire kuba nze ssaawa eno kituufu nnina omwagalwa naye simanyi oba nga bba wange yabimpadde kati awo simanyi. Ogambye kituufu ssaawa eno olina omwagalwa. Kati olina omwagalwa olina ne bbaawo. Nina bba wange omwagalwa wange. Kuba akagambo kanneewunyisizza agambye. Nina bba wange. Mumuwulidde agambye nti abimpadde mwagalwa wange oba bba wange kubanga ku ssaawa eno kati ku bonna oyina ani?
oyina omwagalwa nebba. Nina mwami wange era ye mwagalwa. Mwagalwa wange naye kati simanyi oba aliwo neegwaniza eyo nga yagadde andete ku surprise nga simanyi. Oli akwegwanyiza? Babaayo munnange n'akulaba ku WhatsApp n'akwegwaniza n'agamba akantume baneeno bamutwalire. Naye awo olabye waba atutumye atottabula obufumbo bwo. Kituufu aba agenda atabula obufumbo naye kati mbuulire ekituufu saagala nange atabula obufumbo bwange njagala mbeere mu bufumbo ng'olina emirembe gyange. Kati eyatutumye nze simanyi naye yagambye nti bwe naakugamba nti mwagalwawo ojja kumutegeera era omwogere erinnya. Mwogere erinnya? Omwagalwa wange oyo kuba owange gwe mmanyi ye Ssekamaanya. Gw'owuwo gw'omanyi ye Ssekamaanya? Ye Ssekamaanya omwami wange ow'ewaka. Oyinayo atali wawaka? Sirinayo atali wawaka. Nina owange wawaka sirinayo atali wawaka. Toyina babbali? Ababbali abo abamu agamba alina omwami ate alina ne boyfriend. Sirina boyfriend. Nina omwami owange ow'omu maka. Omwami wo? Omwami wange ow'omu maka mulina. Ye Ssekamaanya? Ye Ssekamaanya. Nkube essimu tulabe oba yo ye yantumye. Mukubire. Tumubuuze nti sebo ye gwe Ssekamaanya. Bw'aba si ye tugenda kukola tutya? Bw'aba si ye awo nze ebyo sinaaba sibimanyi era mujja bikwata mu bizeeyo gye biva. Oyo naaba simumanyi. Omukyala omufumbo owa ddala. Era gwe ssebe yatutumye erinnya lyo oba si gwe Ssekamaanya. Ebintu bye tugenda bikomezaawo. Togambe Ssekamaanya? Ssekamaanya era mubizaayo. Oyo simumanyi. Katukube essimu weesirikire. Kamukubire. Nze gwe nnina eyantumye. Mugambe. Otidde. Era munnange nina okutyama. Kuba olaba abantu bakemekkereza. Bantu bapya mu maaso gange. Ate munnange nze bukyambaawo. Sifunangako buno busurprise. Era munnange nina okutya. Kituufu. Bannange. Kitegeerekeka. Kankube essimu tulabe bannange network ennyambi. Etereere atubuulire y'ani atutumye. Ani oyo bannange? Ayagala okutabulira. Kyokka neetudde obufumbo bwange. Omwami wange namukwata bulungi. Simayi. Sooka omukubire. Webale kulabika bulungi kasikini konna kali bwe kati. Kandabiridde. Bannange. Era bannange simanyi kiri twawula n'oyo omusajja. Erabika network yantumye tabanga ate essimu agiggyeeko. Ng'agiggyeeko? Bannange. Anziremu nkube. Ayinza oba network bwegamba not available at the moment. Olumu egamba cannot be reached kati ki? Kati gali not available at the moment. Bannange omusajja abeere nga ye Ssekamaanya omwami omubwati nga yatutumye. Kati eno network ezzeeko. Bannange enayiseemu ogiwulidde? Bannange I have credit. Hello? Hello? Gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Yes, ono Shifa era ntuuse gye wantumye. Omukyala mbadde mugambye ateebe omwami we gwasuubira eyatutumye okumuleetera surprise. Nkozi otugambye yaani gwe gw'osuubira? Omwami ye mwami Ssekamaanya. Ye mwami wo? Ye mwami wange. N'otugamba bw'aba si ye tukole ki? Mubizeeyo. Ssebo toogerako naani? Toogerako ne Ssekamaanya yennyini. Yatutumye ye mwami Ssekamaanya po. Kati ye yatutumye okuleeta surprise. Ye yabatumye. Yes.
nkyagadde nnyo era nkisanyukidde ng'omwami wange yabinsindikidde. Amiina nti omukyala surprise agisanyukidde bale mulowoozaako naye njagadde ekkubire omubuulire ebigambo byo tubadde tetunnayogera biwanvu nnyo nze mbadde mukiri ekyokumugamba nti ani gwasuubira nga bwe watugambye nti tusooke mubuuza era nga bwe tubitandika nti teeba ani gw'osuubira n'agamba ye omwami we ye Ssekamaanya gw'asuubira akuwulira. Kale kamunnyonnyole nga kwoli osanga in case w'ensobezzo nnyambamu. Kati omwami we alina ensonga ze ne bw'olaba ngambye nzoogere naye kwali awulira saagala kale njogere ekigambo kitantumiddwa. Omwami akwagala nnyo ate naye akiraba nti gwe naawe omwagala. Kati n'ekyo tugamba nti mumugamba ateeba ani gw'asuubira ng'agamba oba wali yakubuzaabuza alemesa omukwano gwammwe okugenda mu maaso muteekewo embeera eri serious. Embeera eri serious gy'ayogerako y'embeera y'oteekawo ezzadde. Ery'ezzadde. Ye era nga ye alabanga ewatali kibalemesa okusinziira gwe kennyini okiŋŋambye bwe gambye baneeka sikiini n'oŋŋamba nti mune omwami wange andabirira bulungi era ye agamba nti okusinziira bw'akulabirira okimanyina bulungi nti bw'omuwa omwana tasobola mulema kulabirira. N'agamba buzibu ki obuzibu ki ekiganye kiki ekitatambula bulungi ye aliko buzibu ki nti bumugambe nga totidde. N'ekirala bw'agezaako ensonga ozoogerako n'abeewaabwe onyiiga nti akulaalaasa kuba ekika kye bajja kukyawa. Bw'abigambako abeewammwe ng'ogamba lwaki onjogerera mu beewaffe kyova olaba nga yataddemu ffe era musonyiwa okusindika ba stranger. Naye n'agamba nti alina we yatulaba nga tulina be tuyambako oba nga twogera nabo ebigambo ebirungi kwe kututuma tujje gy'oli ye mukwano kiki yasobyawa asobola okugamba naye kwali awulira. Kati munaaye Benita nze simanyi bambi omwami wo bimuluma ensonga ate zimulumidde ebbanga nti zaavamu mmwe ababiri nga mulemeddwa okuzoogerako nga mmwe. Kati tamanyi kyakukola mu bikolwa byo olaga omwagala era ekyo takibuusabuusa naye agamba lwaki toyagala teekawo commitment kibagatta. Laavu gye mulimu eraga wambu kuba ye akuze tadda buto akuze ate era awulira yeesobola okulabirira omwana ate newaabwe bamumubanja jjukira gworedde oyina. Yes. Bye byabadde ebigambo bye bye yatutumye. Bye byabadde ebigambo bye bye yabatumye. Ayagala mwana eri gyendi. Yes, mukyala we Benita. Ssebo wange oyagala mwana ku ngeri ki gy'onsabamu omwana? Abadde yamukusabe atya? Omwana oyagala mukusabe empya. Nanti omwana engeri gy'ozzeemu ondeetedde abantu ate nga emabega eri obadde okubira abazadde bo bagamba nze ŋŋaanye okuzaala okubira abantu bange nze ŋŋaanye okuzaala kati ssebo wange kikyonjagaza. Anti tabakubira mu bubi nga bw'ogamba katogereko n'abantu abakulu batuyambe batuyambe si bakubira nti kuloopa nti kukukolako lutalo kyekyo okusinziira we yatunnyonnyodde bw'ati we yabannyonnyodde. kale ne kino ffe tubadde twakuleetedde na surprise. Kati surprise tuzikola tuti ffe then awo tusobole okwogerako ne ku nsonga ezo naye ffe twali tuleese surprise gwe gwabadde omuto omukulu. Yes. Naye nze nga nze gwe mwami Ssekamaanya surprise kituufu ozireese era nziraba naye lwaki wabasindise? Ensonga gye nabasindikidde oba ku bbanga lye tumaze emyaka giri ebiri
buli kimu kireeta buli kimu kirina kye kitaleeta waka naye ensonga enkulu zadde bannange oyagala mwana mu bulamu bwo bonna saawa eno ddala bakyazaalira abasajja bwe batyo naye musajja gwe ddala otegeera ntegeera bulungi nnyo nze nkuzaalira omwana nze toyinayo balala b'osobola kuzaalamu baana eyo oyagala nze naye singa obadde n'amagezi musajja gwe wandibadde ogera n'ofunayo ekikazi kyeyo n'okizaalamu omwana nze nonneesonyiwa gwe naakulekawo bule singa kimuli kya mu nnyumba era bw'atyo bwe yagambye nti bw'abyogerako otabuka ate naffe tukirabyeko abazaala bikazi abazaala eyo mbu afuneyo ekikazi eyo nga bw'oyogera omusajja kati abakyala twagala ki nedda olaba nnyabo saawa yaleero abasajja akwagala wano nga tonnafuna lubuto naye kasita ofuna olubuto n'amanya nti nkitadde mu nnyumba ekikazi kino agenda atandika kwana bakazi takyakuwa mmere tolaba nti saawa eno abimpa naye kasita n'afuna olubuto nga nneekyangako basajja baleero muli bazibu njagala okitegeere Benita olabika oddidde bye wayitamu mu relationship yo gye wavaamu ate n'obireeta ku ono bannange kuba already oyina gye waliko n'ozaalayo n'enzaalayo n'ovaayo omusajja n'akwagala n'omwana wo ate ye talinaayo mwana kati ye tomulumiriddwa atalinaayo mwana obufumbo bwa leero bwakubeera kati golabira ddala olunaamuzaalira omwana nga obufumbo bufa obufumbo bugenda kufa anti oddidde ebizibu by'owasanga eri obireese ku ono nedda oli mujaaji ng'okusinziira kyowalaba kati nga ye kikyagenda okukola omutima gwange gukakkane guleme okujjukira ebyeri ebyemabega ate yabikola ye olwedde akoze paati y'emyaka giri ebiri akulabirira kati ate oyagala akulayirire nti nze sijja kukola kukuleetera biri bye walaba emabega akirayira atya okulayira kwe nokikakasa kubadde mu bikolwa ngeri gyakuyisa gwe kennyini weeyogeredde ebigambo byo nti yennyirira lwa nsonga bandabirira bulungi kituufu andabirira naye essaawa yaleero abasajja era abasajja abampulira mukwana abaana b'abandi n'omutwala mu maka naye olumala omuwa olubuto n'okisuulaawo kiba kifuuse kisassalala olubateeka mu maka ne babazaalamu olubateeka mu maka n'amanya nga gwe yakuteeka dda mu maka ng'abaleeta kuyisa nko nga kisassalala nanti sinnafuna lubuto Okay. Sinnafuna lubuto nerindako ennaalufuna mmwe benja okubira nti mujje mulabe eyabasindika ewange saani takyampa na mmere muli lwedde kasita naalufuna mbayite ate ffe lwaffe nanti kaakati byebyo ffe olubuto si lwaffe luba lwammwe byebyo abasajja baleero tebakyalina balina emitima emibi abasajja baleero balina emitima emibi bannanga abasajja baleero mulina emitima emibi musajja gwe saawa eno oli mu kunneegayirira nkuzaalira omwana naye ngenda fukumula ly akaanako nkusabe neza makerendo ozinyima n'okunnyima seebo basajja mmwe muli bazibu abamu ne ku malwaliro ng'ozaala tebalabikayo alabikayo era olumukubira simu namugamba seebo bituufu ebyo nabyo gyebiri tetubigaana naffe abakazi ababi gye tuli n'abasajja ababi gye bali naye n'abalungi gye bali abasajja n'abakazi abalungi gye bali oza singa ensi yonna teyavadda mu bufumbo nga buli omu ali singo naye abafumbo gye bali ate abasanyufu gwe tobalaba naye maama wange nkubuulire nnyabo nkubuulire saawa eno tetukyagaba baana bwe tutyo wangi ssebo kuba abakazi oba mwagala ki bannange kuba ku bbanga eryo lyonna tumaze emyaka ebiri ebyo byonna byonna byenkukoledde n'obanga era okyayogera ebigambo ng'ebyo ssebo nina okubyogera kuba lwa nsonga wano oli mu kunteekamu akawoowo mbu lwakuba sinnazaala naye linda kasita n'akuzaalira omwana ogendagenda oyagale gundi oyagale kiwala kya gundi oyagale kiwala kya gundi ekinaavaamu kumputula miggo nziruke ngende ewaffe omaze ebbanga lyomaze emyaka ebiri olwobeere ng'ofuuse single mother w'abaana babiri nga sifunangayo omukazi mulala nanti sinnakuzaalira ogamba ononzaalira bwe naafuna omukazi omulala kwega oluzaalira omusajja oba ofuuse mulabe we oba ofuuse mulabe wa musajja saawa eyo olumugamba ssebo
omwana mulwadde akugamba ddagireeyo n'ekyana kyo ate nga mugasa omusayi muba mufuuse kimu awe mwandi bw'ate we mwandyefuukidde nnyo abooluganda ab'emikwano ennyo kuba muba mufunye wakati wammwe ekyokunyumyako kye mutonzeewo ababiri saawa eno tewakyali musajja mugonvu ate saano tewakyali nga tubalaba tewakyali musajja awuliriza mukazi we weewaka bawuliriza wangi ssebo kwali akuwuliriza kituufu ogenda kunzaalira oba nedda? Nedda ssebo. Lwaki? Sigenda zaala kuba we nazaala ogenda kunkyawa. Kale kyengenda okukola ngenda kukyawa nga tonaba kuzaala. Genda kunkyawa nga sinnaba kuzaala? Kuba ebbanga lyetumaze emyaka ebiri era ngumiikiriza bazadde banvuma ab'ekikabonaona banvuma ku lulwo. Omusajja agenda n'okukyawa. Ogenda kunkyawa? Ennyabo. Lwakuba nganye okuzaalira. Ennyabo. Naye oba ogenda kunkyawa nkyawa naye nga nkimanyi omuntu ankyaye simuliimu mwana lugenda kunsumbuwa mbw'ate mbulwetaaga makerenda ntawaane nkubira essimu ssebo omwana ali eno mulwadde oŋŋambe noonya boonoonya genda weba weetunda weetunde saba ssente za mwana nebyo babikugambako abasajja ono yabikugamba taata w'omwana wange yabiŋŋamba naŋŋamba nnyabo omwana oyo ne mugamba ssebo omwana mulwadde yaŋŋamba genda osabe omuti nanti gwe gwakufunisa olubuto genda osabe omuti. Fudde omusajja avuddeko dindako abasajja omusajja naye omusajja simanyi abanaddamu okkuba naye ndabanga agenda okukukyawa. Nedda kana tukimubuuza ekyo omusajja alabika agenda n'okukukyawa. Nedda nze oba nkyawa nkyawe naye nze nga nkimanyi nti ankyaye siina ki siina mwana Kasooke mubuuze ekisembayo ekigambo kye. Mubuuze naye nze ebyokuzaala okunsuulira obwana tebikumenya kunoba wekka okusinga nababwago abadde akulabirira abasajja babuuze ekisembayo bannange. Obusungu bwennina bannange omusajja akulabirira n'akuwa buli kimu n'akuwembejja wowe naye zaala omwana akuleka mu ddwaliro n'akusuula eyo. Ali disappointed. Hello? Sebo? Bami mbadde nsabamu omugambe kati gwe kiki ekisemberayo ddala nkuggyeko njogeremu naye wano. Gwe kiki ekiri fayino kuba ye agamba tagenda kukuzaalira nti tekigenda muluma nnyo gwe mukyawa nga takuzaalidde okusinga ate wali wonaamukyawa ng'ali lubutolo oba ng'amaze okukuzaalira kati gwe kikyo nange ekisembayo kimugamba bw'anaaba tasobola kunzaalira tukole ki twawukane kuba ku bbanga lino yali emaze emyaka ebiri nga mulabirira n'omwana we nga naye mulabirira nange ensonga yange ki mwana y'ensonga yesemberayo ddala yesemberayo ddala wabala nga takisobola tukole ki twawukane. Ssebo oba twawukane naye nze sigenda kukuzaalira mwana kuba nsonga mwe abasajja mwagala mukazi nga tazaala awo mubeera kimu. Singa nali njagala atazaala nandifunye mugumba era wafuna mugumba kyebadde tokimanyi nti wafuna mugumba? Mbadde sikimanyi. Mugumba mwennyini oli awedde emirimu. Ye batusigaza mukwano otusigaza omukwano era okuva ne leero obadde tokimanyi nti ndi mugumba. Ate lwaki oyagala obe mukwano gwe n'agenda okuwasa omukazi omulala osigale ng'okyala ng'omukwano? Nanti agenda akyawa abo n'abaana be naye nga nze tankyayireka mbeerewo n'obugumba bwange. Kati oyagala afune bazaalamu musigale nga mweyagala. Tweyagala. Nze kati saawa eno nze sobola zaalira musajja azaale nga bwakuleetera obalabirire. Mbalabirire. Tebalina maama tebalina bannyaabwe nze okulabirira abaana abaana babbaawo baba naasobola okulabirira owange ono gwe nnina kati anti muzaalire owuwo omulabirire nedda azaale ye ate babeere ne bamaama baabwe tulabe oba ye anaabakuuma ye tulabe. Nange ekyo sijja kikkiriza ng'ali wange nga ndi wuwo sijja kikkiriza oba ogaana oba togaana gw'omanyi. Kati era ennyumba era ogenda gifuluma. Ani agenda ogifuluma Ssebo? Nze kennyini ngifulume? Ebyange biwedde byebyo. Nze kennyini Benita nze mukazi w'omukulu nze. Ye nnyabo. Sijja gifuluma oyagala toyagala. Avuddeko. Benita, omusajja nno agenda kukugoba. Nedda nnyabo.
Lwaki tujja kwetemera mu nnyumba? Bannaye. Ate nnyabo nkubulire essaawa ya leero ng'oyagala okumanya omusajja. Ebyo batandika mbu simanyi nzaalira manya akukyaye. Akukyaye. Era gwe kasita owewaayo mbu n'abaana yange yiino sebo nkuzaalidde. Ogenda zaala mu busajja. Kati otuwa amagezi ki? Amagezi abawala bonna abali eyo omusajja waaba akufunye waakiri genda mu mpiso omugambe nze sikuzaalira mwana tomugamba kale beerawo naye nga gw'omanye ekyama ky'omanyi n'essaawa eno abasajja ba leero kasita akuwa olubuto n'akitegeera nti ozadde gw'oba ofuuse kisassalala oba tokyaliko supu waaba yaggwamu kuba aba yayiika n'oyo omwana. Aba yayiika abasajja babikoze bangi bakinkolako naye kinnuma kati saawa eno wempulira omusajja ono mbu ayagala muzaalire. Jasi yalazeewo awulira ensonga zino yanonye ebintu n'azidduka n'azindekera teyakomyewo. Jasi bannaye kuba nze zinsusseeko. Kati simanyi oyina point mu byoyogera. Naye ayina point mu byayogera. Kati mugenda kikola mutya? Nange nina eyange naye abasajja bannange abasajja ba leero bannange abasajja ba leero kati saawa bafuuka mbwa. Embwa yeefunisa mbwa ginnewaayo olubuto n'egireka awo neyeefaako n'olubuto lwayo neyeefaako n'abaana yenoonye ebyokulya kati yefa abakazi. Kati abasajja bafuuka mbwa tufunisa mbuto tusuula awo tuboneebone n'abaana baffe. Abakazi babonyeebonye n'abaana basaawa eno nze nfa n'omwana omu ne mmanya nti ku nsindeseeko omwana ogu ajja kubeerako ku nsi oba alina baganda oba talina. Nze sikyayagala abasajja. Naye kati totiddeemu kufiirwa. Sitidde kufiirwa. Kufiirwa musajja. Sitidde kuba neyasooka namufiirwa. Neyasooka namufiirwa. Ate nga nali mwagala okufa obufi. Nnyo n'okusingako n'oyo. Wagenze nona ebintu n'oweekweka omanye ekiri wano. Oba obadde owulira. Oyinza oba obadde awo ng'owulira. Mbadde mpulirako ebimu. Yes, mbadde nina nange byange. Naye nabyerabidde. Bannange. Benita akoze ati? Benita omusajja agamba. Benita agamba ye tajja zzaala. Abasajja bafuuka mbwa, embwa yeekuzaalamu n'egenda. Kati tajja muzaalira olwo ng'asula na muganda we, ali wa kojja we. Benita agambye ogambye beekuba empiso bakole ki? Kati gwe genda olimu nga ayinamu n'omwana we ye. Yajja n'omwana we. Ng'omanyoze wa muganda wo? Siri wa muganda wange. Ndi wa musajja. Naye omusajja oyo temulaba nti agonda. Naye mubaamu ebikolwa byaleeta n'akuyombesa awo. Kale mukakamu kummwe. Agambye tavaawo. Agambye afune bazaalamu yasigale wabazaala. Ne mugabo abazaala abakuleetera obalabye naga atabaleeta tebalina bannyaabwe. Kwegamba olinga gwe wamuwasa. Yeyampasa. Naye nze naye okuzaala omwana abaana. Olinayo sengaawo? Senga mulina. Amuyina yaye yagaana oli okwogera nabo. Naye omunnyonnyolamu kweza ensonga n'akuwagira nti n'omusajja senga sisobola munnyonnyola nsonga ezo. Kati bw'oba olaba embeera z'omusajja nga tojja kuba olaba lwa nsonga senga we namunnyonnyola ensonga ezo agenda kuga mwana wange obufumba bwa leero bikiwolololo senga ayogera atya? Ayogera kale buwombeefu ng'ondera omusajja muzaalire naye tamanyi omusajja oyo we naamuzaalira agenda kunsuula wate neetika obugugu bwange mbukuba ewa senga wange tibu obugugu bwo bukuba ewa sengaawo nga bukyali ono si muganda wo. Tewajja kulya buli mmere ye ekyakuleeta nze muwadde kyansi. Ate kyansi ngimuwadde mugumba. Amugambye kitwale nti wayasa mugumba. Yawasa mugumba nga wajja n'empeekera yo. Kituufu yali yafuna kyansi ye. Agambye nti bw'anaalufuna ne batamulabirira atukubire ife
mutuwa omwana ne mugamba olubuto lulwe nanti olubuto lwoli mwe basindise mujje munneegayirire muzaalire. Kati bwe nakkiriza omusajja oyo alina obulumi wandibanga naawe toli mukyala mwangu n'abasajja si bangu noyo naye musajja oyo si mwangu. Omanya ddira byonna Benita bye yali ayiseemwe byonna binenyono ono yagenda osasulira ebizibu by'abali bye baamukola. Kuba mu maka ga musajja myaka 2 akuliisa akunywesa ate akakwegayirire nti akuzaalire naye abaleetera abantu obuzibu kati bwakola ekikyamu ng'eŋŋamba gy'omugamba emu oli mugumba n'okimwatulira tambula omuviire kuba kiraka ye tomwagala. Okutambula okumuviira nze sivaawo kikyagenda okumpa otambula omuviira emyaka gye maze bannange tufudde wulya Benita gy'alaga emyaka gye bamuwasizza 2 ayika abanja agambye okutambula muviire agenda kumpaaki. Benita sooka ogguse ensongayo emyaka 2 gy'obadde naye emyaka 2 ng'akulabirira n'omwana wo ndabirira n'omwana wange oyo ne mumukuumako kwegamba obuteebowa kikyagenda okuwa simanyi kyagenda kumpa naye ng'obusiru bw'abasajja Benita obanja omusajja sirina kye mubanja. Badde ntidde kuba agambye emyaka 2 gye mmaze naye nsooke kyakuleesa mu bufumbo basenga nabo bajjojjola ne biggwayo basenga baba era kyekyaviirako tuyombya. Omusajja buli saawa akubira senga omukazi tazaala muwala wo tazaala senga ngamba akwogera ate bw'atyo singa obadde weeteeka embigere ebyo ng'atambula n'agenda takuwadde emmere nga ne woosula takyasasulawo nga takyakomawo waka wandiwulidde otyo. Nandiwulidde bubi kubanga mwennyini ye yandeeta nanteekaawo nandiwulidde bubi neeba naye bakazi mmwe wandiwulidde obubi kati naye kyawulira ng'akulabirira ng'akolera buli kimu nga tomuzaala. Bakazi ffe tukoze ekya bakazi mmwe tukoze kituufu mubireese ebirabo naye nze n'oyo omusajja sigenda muzaalira mwana ye bannange teriyo kyayinza kukola wadde kumatiza teri kyayinza kunkolera kummatiza. Nze nsaasira n'abawala abali eyo nnaku 2 n'agenda ow'omusajja n'asasema mbw'azaalira musajja saawa eno muzaala biki muzaala biki saawa eno ekitegeeza wajja omaze najja mmazeeko sisobola zaalira musajja sisobola najja kufumba agende emabbali asuule eyo abakazi n'abaana baabwe n'enjanze wendi abanaasobola omuzaalira agaye bo babazaalemu babasuule ye atusigale mu maka saawa ngasigalamu nga mukazi we gw'ayagala naye sijjakkiriza kuba maama w'abaana be kuba wenaafuuka maama w'abaana be agenda kunsuulawo nze kennyini ng'onfulumya gwe aba wandeeta ye nga gw'ofulumya ye atuddeawo gwe wandeeta wamma nga naawe gwe wampasa namwe balamu namwe mubeeremu bwe tolina wuwo nali nzizeeko ewuwo njagala muganda wange azaala omulaba gwe lwaki tozaalira wuwo ate nze mbayina gyendi kati nanti beera n'ababo ewange weesonyiwe nze tonfulumya ninga amutegedde kati seewo gwe mulamu wange ojja ewange ntegedde kimu nti Benita eno yajja wa muntu sponsor ono sponsor wa Benita ngaffe bwe tuyina ba sponsor ba Hypex kakati banyabo ne Benita ina sponsor ye mwami Ssekamaanya yamusponsoringa Katonda yamuggyako oli taata omubi n'afuna taata omulungi kati Ssekamaanya nze kyendabye mu nsonga za Benita lwaki mutegedde kwegamba yakuyamba olwedde najja mu bufumbo n'ofuna omwana omukulu awedde omuzaali labirira oyo ne mukazi woono teri byamuwa abaana balala asooke ndowooza alabika ayagala asooke atuuse ono ku yunivasite awo alyoke atukakase nti asobola olabirira balyoke bamuzaalira owuwe awo kwewogoma oli kwewogoma ndi mu kwewogoma wajja oyina diiru zo z'obaze diiru zange kuba
yakuwasa akutadde ewaka kuba we omusajja aba akuwasizza mukiteesaako era we mutuukira ng'akulaba alina kyakulabyemu kwegamba gwe wajja ogatuddemu nanti nze oze wange oŋŋambye era ekituufu kyange kyemba nakyo mu mutima mba nkimanyi nti nga bwaŋŋambye ate nga mba nkulaba olina bw'oli ate nga abasajja mbabaddemuuko akabanga nga neeyanzaalamu omwana yansuulaawo kati gwe mba nzize kwewogoma omwana wange wanaabeera akule asome olunaamaliriza oba saagala olinga eyajja okukola revenge kwona omusajja oba wayagala baluganda nedda si baluganda naye waaba asobola n'agenda n'azaala emabbali nze muwadde kyansi nze muwadde kyansi ye omugambye amazima sijja muzaalira nze ate ozze okimugamba oba kirwe lusoosi nedda si lwe lusoosi kati bwakomawo ogenda mutunuulira otya ku ebyo ebigambo agenda mumwaniriza bwakomawo era nja kumwaniriza bulungi mugambe munaye tusanyusa okulaba ababaka be watumye nabalabye era bye wabagambye babiŋŋambye naye ssebo oyagala okuzaalira omwana ogenda bimutuusizaako nga lwaki sibikugamba kuba ebbanga ly'omaze Benita nti kati omanyi lwaki Benita yafuga mukyala mulungi nnyo kati omusajja ono tasanga nkona mukazi mulungi kimyula ng'ono ate era tali musanga yakoma ku ono wamma si kyo Benita nange ebyabasajja bizibu ate nno oyinza n'okubeera awo ng'abasindise nga kyayagala ng'ayinza okuba alinayo omukazi emabbali eyo awo bagalo child ng'alinayo omukazi emabbali eyo yaleese surprise amaliriza omusango guddidde ye kino kye bayita obufumbo alinayo omukazi emabbali eyo nga nze abireese bino mbw ayagala nsanyuse kumba alinayo eyo omukazi abasajja bakikozesa nnyo najja n'akwegonzaako mama gundi anoonya wanakituusa naye nga talabawo naye nze kati nkitegedde alinayo omukazi naye ng'ono omwana amwagala bulungi owuwo okumwagala tekimuzaazisa okwagala ono mbu tekimuleetera kumuzaalira leka agira asooka alabirire ono amulabirire tannaba kuggusa kyenjagala omwana oyo w'alina okukoma olyoke omuzaalire naye ate ne bino asubire emyaka ng'emeka myaka nno mingi gijja kuwera naye bino byaleese bino gyeri omukazi eyo tayagadde kyongera alina gw'ayagala kulabisa nsanyusa omutima gwange ekiseera kigenda otuuka omwana nga yakula dda nga yazadde ebbali ng'omwana yakula gwe naakubuzeebuze ne busurprise atakobadde nako sikategedde bannaye nga Benita oli mugezi omanyi nti Benita ye mugezi nnyo malayika alengera n'emitima gy'abantu ne gye tutalaba abasajja babikozesa awo asobola n'okugamba nnyaba omanyi njagala onjazikeko ekidomola ekyo oba emmere eyo nina eyo omukozi gwe nateeka eyo mu nnimiro kumba atwalira mujjawo abasajja babikozesa Benita alina experience kati nze nga nze nziraawo nzaala mwana nga ndabirira bakazi bamabbali buli oli kye yamukola kati n'ebyo baabimukola olwo kale mbawulidde era kozi ogambye emyaka mingi nnyo tegibalika omubanja omwana najja n'agamba nti mukazi wange aŋŋambye tajja kunzaalira owulira era okiwulira bubi Benita wama Benita tetwetooloola nze kusinzira bwendaba omwami oyo bwe nayogedde naye tetumala budde temwereetako ntalo kuba mujja kuyombagana mulwanagane kati Benita ky'oba okola omusajja ye agamba si mwenzi byakukwata mukazi amussa ebbali ate yeegomba omwana we gaatuttenga makaage oba luumu emu bati gaatutte nti makaage wayagala abeere nga bali maama taata n'omwana nga kati bwe muli bimunyumira naye ate oli era ne bw'anaamwagala nnyo nti muwala we si musaayi gwe ne buli baddi era amwagala omwana wo kuba akwagala naye si musaayi gwe kati
yogera mpulira n'owulira nkimanyi kati ye agamba ebisigadde mujja biteesaako ng'omuviiridde oddeko ewammwe yeenoonyeza omukyala kuba tasobola byakwenda mbwadde eno tusobola obiteesa nga tukyali wamu awo kuba nze mba mugambye ekituufu ekyokuzaala tusooke tukipoozingemu tukite tusooke tukuzoona omwana akule oba azaalako eyo emabbali agira azaala eyo emabbali nze sirina buzibu naye ye omwami wange ye mwagala tujja kubeera wamu naye ekyokuzaala kati nange mukazi gwe kwegamba akirowooza nako ng'ali lubuto lwa mwami ani Sekamaanya bambi Sekamaanya tewamusiima kyendabye okumusiima neewogomye bo anti ebbanga lyoweewogomye liweddeko myaka 2 era oba weewogomye tujja teesanziremu neewogome olyongereyo emirala weewogomyeko Benita muleko omusajja agende mu maaso n'obulamu bwe kyova olaba abantu beekola ebikyamu manya omusajja alina omutima omulungi tewandimufiiriddwa Benita amma b'omufiirwa abasajja baleero tewali mulungi tewali musajja mulungi Benita alabye ku basajja ababi nono omulungi amulabye kati bwe yafuna omulungi n'alaba nga yalina osasulira ebibi byabali kati bino by'omubuulirira mbu munnange omusajja mugonvu tuula byonna tobiddamu ku wastinga time ebyo omwala asobola obba nga tannagendako mu bufumbo Benita afunye experience y'obufumbo agambye abasajja abalabyeko kitegeeza ne taata w'omwana si ye yekka abalabye empisa zaabwe tulina kyogenda mubuulirira kyatalabye ebiseera ebisinga bye tuba tukola embeera ze tuyitamu zitubuulirira nga bwe banaakubuulira ebintu nga towulira through what we go through experience tugenda tukyusa ebikolwa byaffe kati Benita ye bw'ati bwe yayagala naye okyusa nga bw'aba akufunye ng'asobola okukukozesa by'ayagala kati Benita ali mu state eyo yeeyagala kweyagala neeyagala ate namukwata ali mu 5 ali mu ngalo zange zino talina gy'agenda ne bwaneekyanga mbu simanyi ayagala tebatera okwewaanisa obudde bwonna bwe twongera okubaawo nga 5 minutes buli mukyala kasinga okwewaanisa okategedde simanya kola kyosirike anaatera otuuka mbadde sawa okwogere gwe linda obudde bwonna mbamanya abakazi era wamaliza byonna simanya mukutte mu 5 simanya namuteeka mu kacupa simanya teyeetaaya ekiddako awo waali naye ebyokumuzaalira abaana nedda mukwano era abeereyeyo ng'akimanyi nti gwalina ewaka mugumba tazaala taddamu birowoozaako kati obubaka obusembayo eri omwami wo obubaka obusembayo eri omwami wange Sekamaanya omubwati gwenjagala ennyo naye omwana aganye abeereyeyo gwoyagala ennyo nga tebiriimu mwana omwami wange mwagala era gy'oli eyo ebigambo oba obiwulidde nkimanyi obiwulidde naye okoma weewaka naye kimanye nti omukazi gwe nnina ewaka mugumba gwe nnina era eky'omwana tokiddamu mbw ate simanyi mukazi gwe vve wange simanyi mukazi gwe simanyi biki tukuzoona omwana gwe tulina tulabe wanaakoma nga ne Katonda bw'atukwatirako mukuze omwana gwe muyina naani naye si musaayi gwe naye kati omwana ali mu maka ge kati ali mu maka ge omwana ekikulu omumwaziseemu ali mu maka ge Benita nno bonna alwa naye jjaaso ojja mumwagala balamu baleero era tebamanyi obwabwe bubalema ne balumba obwaffe olowooza byangu abo kati naye omulabye bwotyo mubalamu bo olina balamu bo boyina nabo entalo mulamu n'oba toyombangako naye n'otuuka mu maka gaabwe batandikira awo entalo ne waba akumanyi just ne waba awulira buulizi nti muganda n'amugamba omuwala ono gwe njagala naye baaba ekyunga kibi atandikirawo okuwalana nga talinakulinaana tekirina kabina atandikirawo okuwalana nga talinakumanyako tekirina nanjala mu ngalo gy'obeera nga yazirina baaba n'ekimanyi ekyo ebitooke bino wano bye tulina wano ekyo tekijja kulima tekijja kulima ekyo
kyokka wojjanga olima baba oyo agenda kumalawo ettaka lya taata waffe ng'olima musango n'obutalima musango agenda malawo ettaka lya taata waffe ye kyanoonya ki wano eno lwekitogoba ekikazi ekyo ne kigenda kitumazeeko emirembe naye ali waka bwagaana ali ku bwange bwali mukutogomya bwange ali kutogomya obwange nange bufe naye nkulayira mulamu wange togenda kukyankalanya bufumbo bwange ate mbabulidde ekitufu sigenda bazaalira mwana sigenda bazaalira mwana balamu be nabo abaweereddemu obubaka lumu tajja bazaalira bazaalira muganda wamwe anjagala siina mwana naye olunamuzaalira bigenda komaawo sikyayagala oludde abakazi abalungi bali gumiti alina kyeyeesiga ye alaba nga nkozi wagambye awandiika ku mazzi mugezi awandiika ku mazzi ye alengera nange osanga naye alina kyalaba kyetutalaba osanga omusajja aliko obuzibu ono ng'ayabumanyi yekka bw'ate owaayo mu myaka gino ebiri gye mutambudde n'omwami we abadde akulabira bulungi talina buzibu okundabirira ndabirira talina nnyo buzibu n'omwana wo tamusosola amwagala naye ebizibu by'omu maka eby'omu nnyumba ebyo ebitaggwa ebyo ebizibu by'omu nnyumba ebyokusaba omwana bannange ebizibu by'omu nnyumba ebyo ebitaggwa ebyo kati oba oyagala mutambulemu embi lwaki gwe tobijjaawo n'ogamba kino ekiba kyekisanyusa omusajja wange gwe njagala kamuwulirizeeko omusajja akuwa buli kimu naye ayagala obeera ewaka tovaawo toyenjererewa nedda nange ntwalako eyo gy'ogenda nange onkyakazeeko ate ono nayo ki ng'alina okwefunirayo abakazi abalala kuba gwe omusindiseeyo agenda akwane bannange kati ate naye oyagala omulumbeyo mirembe ogimumalireko waka ne ku kkubo ije ate kati mba ndi mukazi wo ntwalaako nange naye kankubuuze ogenda lemerawo ewuwe ate nga ndagawa ngenda wa ewaffe yanzijjayo nandeeta naŋŋamba nnyabo gano makaago oba ozaala oba tozaala gano maki olimba teyakyogerako bannaye Benita ate osaza ekigambo n'osu bannange abasajja babyogera agamba munnange anti lekera ebyoleeta bali abasajja baffe tetwali anti buli kimu abasajja babyogera tutoogerako ono waffe bba wange yakyogera naŋŋamba yakuleeta ng'ayagala maka nga ayagala commitment ayagala bufumbo ayagala omuntu gwe baneezimba naye mutandike famire kati nno nkubuulire kyokka teyagala owanke n'akukkiriza n'agaana omwana wo muleete omutima gukube wamu alabika yakyogeza mu mukwano nga tamanyi nti kirituuka mu maaso abatulaba tubaagala nnyo ku Hypex Studios kwe tutava ku lw'ebifaananyi eby'omulembe muyitire eyo babakuba ebifaananyi Posh Fashions and Bride bali kushere bulenga balina engoye z'emikolo emirungi ennungi ennyo ddala ate nga ku Bunga Comfy Homes ate nga be balina ebisulo eby'omulembe nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope tuli ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 tubaagala nnyo. Have a blessed night all day, a blessed week ahead and a blessed year. We love you so much. Just tuvire Benita. Best kulayira tugenda mukulayira. Benita, kotandise okusala ekigambo ffe tukusiibule tukuzaako ngalo. Ba mama. Bye bye katukusabire obufumbo bwe wawamba wangule nabo. Ye nawamba sina gyendaga talina gyalaga. Ojjafuna yakusobola waggulu w'omumanyi. Mutu ajja wasaayo omukazi amubuulire. Ate labayo Jasi. Tajja kudda. Saawe n'abasawo baawera naawe. Sigenda keyo nenyenyamu ne muzza. Sagambye nti amaanyi gayogeza nenyenyamuuko wenti nenziza amaanyi gakozesa kati bamu wakati buli wakatunulako alaba ndaba kiri stede talina gyalaga nawe leka kati ate saawe eno tulina kwebeereramu naye Benita nga tukusiibula biri ku kamera agenda biraba ng'ogamba nti no abasawo tukurekodinze obwedda buli kimu akiwulidde era buli kimu tugenda bimulaga zizo kamera bbiri namba eno neeyo kati agenda kitegeera nti wamukwatamu
naye katukwagaliza obufumbo bwo obulungi obukwatemu mukama akuwa omukisa nakino kikubeeremu waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi oyinza obba wakizonto wazanga kiri awo nga kiri awo naye nga we balimuwa bubaka abuwulidde nti wamukwatamu kyo nkitegedde mbumuwadde era bino mubirikodinze era agenda biraba era tewali buzibu tofuddeeyo omusajja ategeere nti wamuloga sifuddeeyo era nabo babimanyi kati yo olowooza ye talina kyeyankola oyinza okubeerawo nga naye alina kyeyankola lwaki simuzaalira ng'omutima ogwange nange gwekyawo okuzaala naye ayinza okuba alina kyeyankola naye gwe Benita mulalamu Benita bye omutima ogwange gwekyawo lwaki naye akukola buli wangamba saagala kati nange nkijjeeyo naye ajja kijjayo akiŋŋambe agambye lwaki omutima ogwange gugaana omumuzaala ekyeza naye yakindoga neggwe ngenda yiga owaayiriza nga nkikutuuzaamu nenkutunuulira nenneefuula nenjogera ekituma nenkwefuulira mu ddakiika mweraba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate